Bikendeeze ku dunia. Ebirowoozo by'abantu biri nnyo ku dunia. Sinnazimba apartments, sinnagula poloti, sinnazimbayo kayumba, sinnagulayo kamotoka, sinnawasa ku mukyotala. Ebizibu by'eddunia tubikendeeze ku dunia. Tulowooza akhira. Omuntu buli wafuula ennaku ye nga akhira, ensi Allah agimuleetera n'emwanguyira. Naye man ja'ala hammuhu dunya, oyo yenna afuula nti okuwankawanka kw'edduniya Allah agimuteera. Wano teriyo muntu Allah bw'asobola kuteera dduniya n'ogisobola. Eddunia tegobwa. Era omuntu bw'agamba nti anaagoba eddunia ayabika yekka omutima. Eddunia tukendeeze ebirowoozo ku dunia, ebirowoozo tubikyuse tulowooze ku akhira. Allah ffenna kye yatugamba mu Qur'ani ekitiibwa, n'atugamba nti watazawwadu fa inna khayra zaadi taqwa. Mwesibirire entanda. Entanda esinga obulungi yeyo omuntu gy'asibye ng'erimu takwa, kutya Allah. Kyenjagala obbakubiriza nga sinnagenda ku musomo gwaffe, buli omu okutunula mu ntanda gye yeetisse egenda omutuusa eri Allah. Kyekinga omugugu gw'otisse ogukutwala eri Allah. Mulimu enkuyanja y'akazambi mungi nnyo mu mugugu gw'olina. Mujjudde shiriki, mujjudde obutemu, mujjudde obwenzi. Omugugu gw'olina gujjuddemu obulimba, gujjuddemu emwali eya haramu, gujjuddemu ensaalwa, obukukuuzi. Ekiseera kituuse buli omu akyekinga omugugu gw'asibye. Safaari gy'ogenda okukwata mpanvu. Safaari gye tugenda okukwata ffenna mpanvu. Yeetaagisa omugugu omunywevu ogulimu takwa, ogulimu tawhid, ogulimu swala mu biseera byazo, ogulimu qiyamul layl, ogulimu silatu rahmi, kuyunga oluganda, ogulimu okuyisa obulungi abakadde, okulimu okuva mu nsi muno nga tolina kitonde kyonna kikubanja mu maaso ga Allah. Fuba nnyo ove mu nsi muno oluvannyuma lw'okukakasa tawhidi, okwawula Allah, oyabulire edduniya eno nga teriyo kitonde kikubanja. Amazambi gateekulwamu emiteeko ebiri. Waliwo amazambi ge tukola wakati waffe ne Allah. Fahadhihi dhunubu mabuniya ala al-afu. Aga amazambi gayimiriddewo era gazimbirwa ku kusonyiyibwa. Allah n'atusonyiwa senga tuba tumwenenyeza. Ne wabeerawo amazambi ge tukola wakati waffe n'abaddu, okulyaza amanya bannaffe, okuyingirira ebitiibwa byabwe, ensaalwa gye tukola ku baddu, ebigambo bye tutemerera eri abantu, omusaayi gw'abantu ogusaabaanye ku mikono gyaffe. Ago amazambi gagenda kubeera mazito nnyo ku lunaku olwakhira. Fuba nnyo okwabulira edduniya eno oluvannyuma lw'okukakasa nti tawhidi omulina, oleme kubeera ng'ova mu dduniya ng'olina ekitonde kyonna ekikubanja. Ensonga eyo mugitunuulire nga kikulu, era embanga mutunuulira ebitonde ebibabanja, togezanga ne weerabira bw'osula naye mu bikunta. Bingi bye batubanja nga Allah yabatukwasa amaana.
bw'oba olowooza ku baddu b'ogenda okwabulira edduniya eno nga tebakubanja, lowooza ko oyo gw'osula naye mu bikunta, naye akubanja. Otunuulire ebitonde ebisigadde bye bikubanja osobole okutuuka eri Allah nga wakati wo n'abaddu tewaliiwo nsonga egenda kukuleetera buzito ku lunaku olwakhira. N'olw'ensonga eyo njagadde mbakubiriza ebigambo ebyo nga tetunnatandika musomo gwaffe. Oluvannyuma lw'okumaliriza omusomo gwe tubadde tutambula nagwo, gwe mukyasaba nti mugende mu maaso gw'okubabuulirira, twagufundikira omulundi ogwayita. Muddeeyo mutunuulire obutambi n'okwetegereza, era Allah baali baatuwadde ebiseera mu maaso eyo tuliguddira ne twongera okujjukiza, kuba eddiini yaffe eyimiridde kukola ki? Okujjukiza. Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Naye olwaleero njagala kutandika n'omusomo omulala, al-mashakil allati tuwajihi ash-shabab fi al-waqti al-hadir. Emitawaana, ebizibu ebifeesinza abavubuka naddala mu kiseera kino kye tulimu. Ngenda kwogera ku mitawaana, ku bizibu ebiri mu bavubuka. Bwe twogera ku bavubuka, abantu bategeeramu mu bwongo bwabwe nti boogera ku bavubuka b'e Nakasero. Njogera ku buvubuka generally nga stage ey'obuvubuka, so soogera muzikiti gusinga kubeera mu bavubuka. Njogera ku stages omuntu z'awangaaliramu mu bulamu buno obw'ensi, nga ne stage esinga obuzibu ye stage y'obuvubuka. Stage ey'obuvubuka stage nzibu nnyo, yekola stage esembayo mu bulamu bw'omuntu gye bayita marhalatu shaykhuha, stage y'obukadde. Obuvubuka bwe bukulemera wano n'otaganyubwa mu buvubuka obwo bw'olimu, olwaleero bw'otunulira emizikiti wano wokka mu ddalasa, abasingawo si bakadde, abasingawo bali mu stage ya buvubuka. Bw'otambula mu nsi, bw'osinga okulengera si bakadde, tusinga kulengera bavubuka. Bw'ogenda ku social media, abalengerwa si bakadde, abasinga okulengerwa bavubuka. Kati obusiraamu tebwalagajjalira bavubuka, bwatunuulira stage eyo kuzimu ku stage ez'akabenje eri obulamu bw'omuntu. Era nkakasa togenda kutuuka mu bukadde okuggyako ng'oyise mu buvubuka. Kati obuvubuka bwe buteekateeka stage eddirira esembayo oba stage esembayo, marhalatu shaykhuha, stage y'obukadde. Naye obuvubuka obwo bw'olimu bulina ebibusoomooza bingi. Allah bwe yali atenda abavubuka mu Qur'ani mu Suratul Kahfi, yaboogerako n'ekitende ekinene. Buli muvubuka yenna kye yali badde ayaayaanira mu stage y'obuvubuka okubeera nakyo. Era essuula eyo osobola ogiyita essuula y'abavubuka. Mulimu ekyafaayo ky'abavubuka. Allah be yeebasa mu nkuku emyaka 3 mu mmeka? 3 mmeka? 39. Nga Allah ali awo abasirisizza. Allah yagamba mu Qur'ani y'ekitiibwa nti innahum fityatun
amanu birabbihim baali bavubuka amanu birabbihim abakkiriza omulezi waabwe Allah baatuuka mu kiseera ne bagezesebwa ne kabaka eyali awangaala nabo ku mulembe ogwo idh qaamu bonna ne bayimirira mu maaso ga kabaka ne bamulaga nti si ggwe oteekeddwa okusinzibwa asinzibwa yani ne bagenda mu mpuku Allah n'abeebasa ekiseera ekiwanvu eky'emyaka 309 nga Allah ali abo abakuuma ekyakuumisa abavubuka abo mu mpuku ne bavaayo bwali bukkiriza Allah bwayogeddeko Allah n'agamba nti innahum fityatun amanu birabbihim baali abavubuka abakkiriza Allah waabwe tuli ffenna basiraamu obwo buvubuka buli muvubuka yenna mu siteegi gy'alimu yali badde anoonya ekitende ekyo ekyobukkiriza Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku steps ezigenda okutubuuzibwako ku lunaku olwakhira yanokolayo siteegi y'obuvubuka Nabbi yagamba mu hadithi ya Abi Hurayra nti lan tazaala qadama abdin yawma alqiyama hatta yus'ala an 40 teriyo bigere bya muntu bigenda kuseetula kigere nga tuli mu bbaliro okutuusa nga abuuzibwa ku bintu 4 ffenna bagenda bitubuuzaako naye olw'obukulu bw'esiteegi y'obuvubuka Nabbi sallallahu alaihi wasallam yanokolayo naga nti wa an shababihi bagenda mmubuuza ku buvubuka bwe gwakaddi yali myaka 65 bagenda kukubuuza ku siteegi ey'obuvubuka gye wayitamu wa an shababihi fima afna obuvubuka yabumalira mu ki obuvubuka bwe obumalidde mu ki ekyo ekibuuzo ekisookera ddala ekinene obuvubuka bwe obumalidde mu ki tumalidde obuvubuka bwaffe mu bwenzi tumalidde obuvubuka bwaffe mu buseego obw'ekika ekyawaggulu baana abawala embuto ze bajjeemu ntoko abaana abalenzi kye beekola mu buvubuka naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu ebyo byatagenda kuseetula muddu kuva mu bbaliro nga tabibuuzibbwako agenda kubuuzibwa ku siteegi y'obuvubuka ekyo ekiraga nti obuvubuka kikulu otunulira basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaali abavubuka alladhina hamalu liwaa hadha ad-din abasitula bendera eno y'obusiraamu mwalimu abavubuka Nabbi n'atuuka n'okufa ng'ategese ejje erigenda okulwana mu kkubo lya Allah ng'agenda okulikulembera muvubuka yayitibwa Usaama abavubuka abaali ku mulembe gwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam obuvubuka bwabwe baabukoleramu ebyo ebigenda okubagasa bw'aba Nabbi ategeka ejje n'atuuka n'okufa ng'alaamye nti ejje eryo likulemberwanga omuvubuka ekyo kyali kikulu naye ffe obuvubuka bwaffe tumubala mu bintu kugenda kulaba mmotoka za mpaka tumala obuvubuka bwaffe mu bintu bingi naye obuvubuka kikulu kati kyava Nabbi sallallahu alaihi wasallam yafa ng'alese ejje erigenda okulwana mu kkubo lya Allah naye ng'agenda olikulembera mu ki tunuulira ba Ibn Umar
ba Ibn Abbas baali bavubuka hamalu liwaa hadha ddiini abakwata bendera eno ey'obusiraamu ne bakolerera obusiraamu ne babulwanirira mu buvubuka bwabwe mwe mubeera mu mpaka za kusingagana mu kulya embuzi eyo ngimalawo tuleya amajinjirya olwo lusiniya lwa sumbusa ndulya era empaka ne zikuŋŋaanirwako nga ziriko n'abasala abantu ne bakwekega amaaso mu kulya oludda lw'embuzi n'oluzinga naye basahaba abaali abavubuka eyali hammu yaabwe yali ddiini ne basoma obusiraamu ne babutegeera owange gwe omuvubuka bw'ennaku zino obuvubuka bwo obugasizza ki eri obusiraamu kubanga obuvubuka marhalatu lquwa siteegi y'amaanyi omuvubuka buli kyakwatako akiwulira nga akyewulira bw'afuna ku irimu agyewulira temutera obbalaba ababeera ku social media olwokubanga abavubuka yeewulira sebo ne batuuka n'ofulumya ebigambo eby'obusabu aga sebo muzeeyinkata misita kyeyune kubanga obuvubuka yeewulira ekisumbuwa abantu buvubuka buki buvubuka bulimu ebisoomooza bingi binene nnyo obuvubuka marhalatu lquwa kati amaanyi ago bwe gabanga obusiraamu si bwe bugakkakanyiza okoleramu ensobi ki nyingi bingi bye tusobezza mu buvubuka era bangi abatattanya obulamu bwabwe obw'obuvubuka ne batuuka eno mu kukula ne bejjusa ate nga kiri too late ekisinga okwewunyisa mu stages bwe tukulira obuvubuka tebudda obuvubuka tebukola ki Sheikh Siraj osuubirayo okuddayo kuba omuvubuka obuvubuka tebudda tebukola ki tebudda mu bitadda bwe buvubuka okumanya obuvubuka bwakabenje nnyo Allah bw'aba takusaasidde osobola okukoleramu amazambi agagenda okukosa obulamu bwo hatta ne mu kabuli kubanga buli kyokwatako okyewulira ensi yonna olwaleero gye mulaba ensi yeraliikirira buvubuka ne pulezidenti Museveni yeraliikirira buvubuka teyerakirira basajja bakulu ebirowoozo bye biri ku bavubuka kubanga baakabenje bwe batateekebwateekebwa ku misingi mituufu basobya era senga wabeerawo olukiiko lw'abavubuka okukuŋŋaana kw'abavubuka n'okw'abakadde basinga kweraliikirira kwaki kuba ebivaamu biyinza obutaba biki birungi kubanga mu buvubuka bw'osanga bambi abali mu ebyo ebikozesa eki ebiragalalagala ne bimwongera amaki amaanyi naye olwaleero njagala twogere ngaeyo tuvuddeyo mu kutematema okutunuulira almashakil allati tuwajiha shabab bizibu ki ebisoomooza abavubuka ekisookera ddala janibul imaani obukkiriza abavubuka bali mu stages nga tebalina bukkiriza okukkiriza Allah al-imaani wallahi nga wasanze omuvubuka lahu al-imaani ng'alimu obukkiriza ayinza n'okwegombesa nnyo n'okulaba nga oyagala namufumbiza mwenyo kuba muwalawe kati mu bitusomooza abavubuka ebisoomooza abavubuka janibul imaani
obukkiriza tetubulina. Okumanya obukkiriza tetubulina, omuvubuka ku siteegi gyalimu ey'amaanyi yalibadde salaatu qiyamul layli ey'ekiro nga temuyitako. Kuba amaanyi agakola ki? Olinda kumala kukaddiba osale salaatu layli, olinda kumala kukaddiba okwate Qur'ani. Mu myaka gino gy'olimu egy'obuvubuka wewalibadde ne imaani obukkiriza. Hadithi zonna ng'ozirina wano 40 nawawiya nga ziri mu mutwe, Qur'ani ng'ekuli mu mutwe mu myaka egy'obuvubuka. Tunuulira abamanyi b'obusiraamu bangi bw'osoma ebyafaayo byabwe bakulaga nti hafidha al-Qur'an, yakwata Qur'ani ng'akyali muvubuka, nga Bukhari, nga Muslimu, Bannasaa'i. Genda ku bamanyi abajja ab'omulembe guno ba Ibn Baz, amaaso gamuzibako nga wa myaka 11, n'akwata Qur'ani n'agimala nga wa myaka 13. Kati omuvubuka ebitusoomooza al-imaani, obukkiriza. Senga omuvubuka abulwa imaani, kubanga imaani yefuga omuntu, naaga sijja kwenda, naye tunuulira obwenzi obuli mu bavubuka. Paketi y'obupiira bwonna abukozesa olunaku, ku maanyi gakola ki? Naye amaanyi ago senga ogatadde mu qiyamul layli. Bw'oba mu myaka gy'olimu egy'obuvubuka tosobola kusiiba nnaku za sunna, nga tosobola kusiiba nnaku njeru, tosobola kusiiba lwa Mande na Lwakuna nga tonnayingira mu bino ebirwadde by'abasajja bakulu. Alusa, puresha, nsumba buli kiseera alinnya nakka, sukaali alinnya nakka. Emyaka gye egy'obuvubuka, Nabbi kye yagamba nti agenda kubuuzibwa ku buvubuka, fiima afuna, biki bye yakolera mu buvubuka. Kati ebisoomooza abavubuka al-imaani, obuki? Obukkiriza. Sheekh olwaleero njagala otunuulira ennyambala y'abavubuka. Omuvubuka nga ddala alina imaani, nga ddala alimu eddiini, alina imaani, asobola okwambala empale n'agisibira kabina nga gyayonooneemu. Omuvubuka alina imaani. Asobola okwambala engoye zalinnyamu obulinnya nga ddala alina imaani. Ebisoomooza abavubuka bukkiriza. Ebyo Allah yabiwa abavubuka abaaliwo ku mirembe egyayita, ne bakolera obuvubuka bwabwe ne babeera ne imaani. Bw'ebeera irimu ng'ekulemedde mu buvubuka, obukadde tebujja gisobola. Qur'ani egenda mu mutwe ey'obuvubuka teyenkana Qur'ani ya bukadde, kubanga omukadde dakiika 5 ey'omusanvu aba asumagira. Naye buli aya ezigenda mu mutwe mu buvubuka zikwata. Kati mu bisoomooza abavubuka al-imaani, bukkiriza. Bw'osanga omuvubuka nga talina bukkiriza ngabba. Ono yasitula wano obutabu bwaffe nga tuli mu ddarasa, yali mukadde nga tutudde bwe tuti, nga talinaamu na nsonyi, n'akwata ebbokisi n'agyetika. Naye abakubanga yalina imaani, omuntu alina imaani ddala osobola okujja n'obba mu muzikiti. Ebisoomooza abavubuka janibul imaani. Tulaba bali Allah bayogeddeko mu Qur'ani n'agamba nti innahum fityatun amanu bi rabbihim, bakkirizaani Allah waabwe ne baganyulwa mu buvubuka bwabwe olwa imaani eyabafuga. Imaani buli weetafuga muvubuka talimu mugaso. Era ebyo by'olwaleero bye bizibu bye tweŋŋanze bavubuka kubulwa imaani. Tuli ffena yovula mbage nti bw'oba okyali mu siteegi ey'obuvubuka, mu myaka egyo gy'olimu egy'obuvubuka, nga ne qiyamul layli ekulema,
nga tolinaayo na juzu ziwera 15 mu mutwe ng'obuvubuka bukusaze. Bw'obanga 40 nawawiya hadisi za nabbi 40 nawawiya mu mutwe teziriimu, al usulu 3 nga mu mutwe teriimu, obuvubuka bukusaze. Ebijjudde mu mitwe gy'abavubuka ye duniya, okumanya abayimbi n'ennyimba zaabwe. Tunuulira mu mamule y'abavubuka kumanya sitaani alina ettima, n'akwasa omuvubuka oluyimba lw'atamanyi n'amakulu galulimu. Bazayire bali eyo mu bibira bayimba nnyimba zaabwe za biringala, omuvubuka lwonna n'aluteeka wano. N'osanga omuvubuka ataamalako na nasale ng'oluyimba lw'oluzungu asobola okukola ki? Okuluyimba. Ataamalako na nasale wadde P7 naye nga akayimba k'oluzungu akayimba nadda wali n'azina. Bw'ogenda ku mipiira kyegikoze abavubuka, oyo asambira jindi, oyo twamuguze, oyo tumusasula, ffe tugenda okugoba mugundi eyo, simanyi champion league, simanyi biki biki. N'amanya abazannyi, amannya gaabwe n'essente ze bafuna, ne weewuunya ku ssente omusambi wammwe oyo zaafuna, ofunako mmeka? Ebyo tutadde mu stage ezizino. Simanyi ekibuuzo kye bagenda okutubuuza ku kiyama nti obuvubuka bwe wabukoleramu ki? Nti nalinga mu betting, nalinga mu kumanya bayimbi. Nosanga omwana omuvubuka amayiminga ennyimba z'abayimbi, mwana omuwala eyali badde ateeka hadithi wano mu mutwe ne Qur'ani mu ddoboozi lyalina eddungi naye ng'amayiminga bayimbi, bulimba obufuluma lumuli mu mutwe. Waliwo n'abatwala obudde abaana abawala n'awandiika buwandiisi kitabo kijjuddemu nnyimba. Senga atwala obudde n'awandiika hadisi za nabbi, n'amanya basahabiyaati abaaliwo ku mulembe gwa nabbi abaali abakyala. Wallahi kyali mu mazzi mu bisoomooza abavubuka janibul imaani, faith, enzikiriza, obukkiriza bukusoomooza. Ekyokubiri ekisoomooza abavubuka attamanni, okwegomba. Okola ki? Kwegomba. Wallahi teriyo bulwadde bubi ku siteegi y'abavubuka businze kwonoona abavubuka nga kwegomba. Bw'alaba buli musono gwonna oguzze gwa mpale gwa ssimu ajagala, mu bulungi ne mu bubi. Abe mulaba abateega abantu mu jjaamu ne babanyagako amasimu nga bali mu mmotoka, si bakadde, baki? Bavubuka. Buzibu ki? Baagenda ne beegomba ate ne bataagala kukola, ne basalawo okubonyaabonya buli muntu. Kati mu bisoomooza abavubuka mwe muli obulwadde bw'okwegomba, kubanga emyaka gy'obuvubuka myaka gya kutomera. Alaba omusono, bw'alaba engatte ze n'etamuweesa kitiibwa, n'omulaba ng'akangabidde mu ngatto alinga omukozi w'amasannyalaze, nene bweti esinga n'entumbo ye n'amagulu g'alina mwatadde obunene, naye ajagala kuba yeekola ki? N'ayambala omusono. Mulaba emisono gisoomooza abavubuka, tamanni. Ayambadde dameji, pale ejjudde bituli, ayambadde bufiiti ng'ataddemu akagwe kalinga ak'omwana ayavula naye yakataddemu, konna kamukutte bwe kati. Kati olwaleero mulina emisono n'abasajja abakuze abali mu myaka 4 mbeewuunya olw'obuwala obwo bwe mwambala.
buyita batya bulinga obugundi buno bukadumu babuyita batya legging za gundi z'abakyala tokusanga omusajja mu legging wetaaga nambo omusajja alo yambadde legging waliwo obuwaliwali obubu screen ki skin jeans konna n'akambala bukacupa bonna n'akambala bwati ne kamukola n'effiga y'ebitundu bye ebyekyama n'olabira ddala ebitundu bye ebyekyama sayizi olw'omusiraamu twamusanga awo gwe nali naye n'amugaa nti yaafe oyambadde biki daba n'amugaa Allah yampa wallahi ng'olabira ddala obuzimbu bw'ebitundu bye ebyekyama bwati nanga musajja muno bwakusinga togiyita mpalana bwalina ekigambo bwati bwe yakyogera niyo osanga olwali n'abasajja abakuze birevu bizeemu n'envi nga naawe oyambala obwo bukacupa jiini ani skin jeans kakati okwegomba mubeereko ebintu bye mulaba nti omuvubuka ntegerekisi kakati mu bisumbuwa abavubuka bambi tamanni kwegomba tunulira abaana abawala emisono gye bambala ki ekibaleetera okwambala bye bakunama kola ki kwegomba kasita omuntu yeegomba n'alaba omusono agulengedde ku TV alabye bakyala banne n'agwegomba ekyaleetera abakyala okuyunga ku nviiri kwali kwegomba kati obwo bulwadde bubi eri mu bavubuka era kyova olaba osanga abavubuka nga bali mu bubbi yeegombye essimu yeegombye kino akati obulwadde bw'okwegomba bwakabenje eri abavubuka senga bukuyingiramu bulu buti bukuzaazisa n'emize emikyamu emibi tamanni kwegomba twali badde twegomba kinga abavubuka okwegomba bannaddiini abantu abatusinga ku bukkiriza yoga njagala kubeera nga fulani yakwata kulani ebitabo bya hadisi byonna birina kati nawulidde muvubuka munnanga akwata sahihi al-Muslim al-usulu thalatha ekitabo kyonna kirina ffe twegomba ki mu bisoomooza abavubuka kwegomba nolaba muvubuka munno ng'akuyisizzaako ekyuma ali mu mmotoka naawe n'ojagala kibula nabagamba emirundi egyayita nti obulwadde kasita bukuyingira mu mutima obw'okuvuganya kubanga ebireetera okwegomba kwe kutuuka okola ki okuvuganya competition gundi lwaki kino akirina nange njagala mbeere nakyo kati mu bisoomooza abavubuka mwe muli atamanni okwegomba ekyokusatu min almashakil التي تواجه الشباب المسلم في الوقت الحاضر جانب الأخلاق الانحلال الأخلاقي وبوفوندو بويمبسا empisa bwe zaabula abavubuka ensi neyonooneka abantu ne batuuka n'okubatya n'ababafumbiza abaana baabwe ne batuuka n'okubatya olw'empisa embi kati empisa ziwedde nnyo mu bavubuka naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuwa ebyokulabirako bingi mu hadisi obusiraamu butukubiriza omuvubuka okukuuma empisa Allah n'atuuka n'okutugaa nti lakad kaana lakum fi rasulillah uswatun hasana mulina ekyokulabirako ekirungi mmwe nga mukijja kwani ku nabbi mukijja kwani ku basahaba mukijja kwani ku bamanyi abaakulembera kati abavubuka bwe baasiiwuuka empisa
ensi nebeeraliikirira, empisa ze zitusumbuwa mbi. Osanga omuvubuka tawamusinga mu myaka kitiibwa. Ntegerekisi kyova olaba abavubuka bwe babulwa empisa, ensi eyonooneka. Mu biva mu kubulwa empisa bingi, mwe muli okunywa enjaga, okwebagala ebisolo, okukozesa ebiragalalagala. Ezo zonna mpisa obusiraamu buzitunuulira. Kati empisa zibuza abavubuka, ensi neeyonooneka, buli omu n'abeera nga abatya. Genda mu masomero olaba abantu we bakaaba n'abavubuka, bwe bakaaba ne society ebuliddwa empisa. Genda ku social media olabe ekizibu ky'empisa bwe zituusizza awabi society erimu abavubuka. Mpisa kasita zisiiwuuka, n'ezisiiwuuse mu bavubuka ne zidda ebbali. Tebakyalina nsonyi, tebakyalina gwe batya, tebawa bakulu bitiibwa, tebawa bamanyi bitiibwa, tebalina gwe bakyatya. Lwakubulwaki? Netwerabira nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti akmalu lmuminuuna imanan ahsanuhum khulqa. Asinga abakkiriza, abasinga obukkiriza yabasinga empisa ki? Abi Darda bwe yali ayogera mu hadisi yagamba mu bimu ebizito ya minzaani ey'omuddu yagamba nti husnul khuluqu, kubeera n'empisa ki? Ennungi. Era olwaleero bw'okulembera omuvubuka nga omukulembedde mu maka gonna okuwasa, basooka mweraliikirira gw'oleese omumanyi. Omumanyi nabanyumizaako lumu, mulabika temwakitegeera bulungi. Twali tulina bwe tugenza okuwasa, nga tulina bwe tuwerekedde. Bwe tutuuka mu ddiiro, bataata ne bajja ne batwaniriza bulungi. Akali bwe balondanga taata ku sayidi y'abataata ayogere beeyanjule, n'abuuza ekibuuzo n'agaa sheekhe gwewerekedde omumanyi? Lwaze mumanyi musaaze nenjogera omuzikiti gwe sigenda kuddayo kwogera linnyo. Naye omusajja yajjayo akatambaala n'akaaba n'agaa nti ojjukira kye wankola ku masigidi gundi? Omusajja n'akaaba azze okuwasa, yamukoseza ku muzikiti. Bino bye balwanire mu mizikiti, entalo ezo ezaaliwo ez'emizikiti. Ne bwe soogera muzikiti gutegerekisa, namuga ojjukira kye wankola ku masigidi. Era okuwoowa tekwagenda mu maaso. Ntegerekisa mpisa nani muwaaba basinga ekitiibwa abavubuka. Nimba mwewulira mulina amaki amaanyi, n'oba weewulira kiki muwa abantu ekitiibwa. Omusajja oyo gw'olaba akuze mu myaka, alina experience y'obulamu, ate bw'abeera nga muwalimu alina experience mu irimu etamanyi myaka gyo. Naye ffe tuyuza buyuza, n'oba nze nja mumubaaga nga simusannyalazi. Naye nga ekitusumbuwa mpisa basiraamu, gw'obaga nga tosannyalaza alina emyaka egikuzaala, naye gw'oyisaamu amaaso, gw'oyogera naye nga bw'oyagala. Bene tukume empisa. Naddala famire yaffe eno ey'obusiraamu, society y'obusiraamu nfunda. Olwaleero oli wano ku masigidi alidina weeyisanga bw'oyagala. Bujja tuuka ekiseera ogamba ogenze kuwasa, oluusi mukono osangeyo omusiraamu nga yatudde mu ddiiro. Y'omu ku bataata, y'emu ku bakojja baawo, agambye nti omusiraamu oyo kye yankolako alidina.
oyo Zainabu gwolesa. Society yaffe y'obusiraamu nfunda kubanga twetoolooleramu. Ova wano ku Alidina n'ogenda e Kasese n'osangayo omusaaze ng'ali Kasese ng'abadde asalira wano ku ki? Ku Alidina. Society yaffe family ntono twetoolooleramu bwe tuti. Ojja kutambula ovudde wano ogenze Embaale ng'oliyo ow'Embaale yali wano. Nyaga be basiraamu abampisa obubi abo. Yankuba, yansikako omuzindaalo, yangwa mu bulago, yanvuma. Baganda bange tukuume empisa. Tukuume ki? Empisa. Tubeere n'empisa. Naye ebisoomooza abavubuka ze empisa. Era kyova olaba social media ekwata omuliro n'ebeerako ebigambo eby'obusaga lwakubulwa mpisa ezisoomoozezza abavubuka. Bavuma buli kiramu, tebatunuulira ani. Kubanga stage gye balimu balabanga y'amaanyi, balabanga balina amaanyi. Naye empisa kikulu. Kati mbisoomooza abavubuka al-inhilal al-akhlaqi, obuvundu bw'empisa ezituweddemu ne zitunaabula. Empisa bwe zitabaawo zitujjamu ensonyi. Omwana omuwala teyaali eyambulidde ku social media ng'alina empisa. Teriyo yali erikodinze ebitundu bye byakyama n'abisindika eri ensi ng'alina empisa. Naye empisa olw'okuba zitubuze, social media efuuse akatale lwakubulwa mpisa eziri mu bantu. Kati al-inhilal al-akhlaq ebisoomoozezza abavubuka kyekigambo kyaki? Kyempisa. Kubanga buli akulaba basooka kutya. Muvubuka gondeetedde anaasoboka nga muvubuka nnyo, malala gatutta, malala gabamalawo. Mutambula mukanga badde mulinga emiti gy'amasimu. Naye n'otambula n'obawusinga n'okola ki, ne mukola obunyama, ne mugenda mu sawuna. Togenda kwenkana nsozi wadde okwasa wansi waki? W'ettaka. Ogenda kusigala ng'oli kitonde. Wabula tukuume ekigambo kyaki? Kyempisa. Mu bisoomooza abavubuka al-inhilal al-akhlaqi, empisa embi. Banange empisa zituweddemu. Ntegerekese. Ate ne tubeera n'ekizibu ku mulembe guno ng'abantu be tulina ku mulembe guno bayambye nnyo mu kunaabuula abantu, abaana abato n'abavubuka okubanaanuula empisa. Mwalabye akatambi akabadde katandula ak'omwana ebbujje ababbi gwe bakulembeza okuggulawo. Muntu ki asobola okuwulira eddoboozi ly'omwana oyo omuto ku mulyango ng'alaajana n'ataggulawo? Muntu ki? Tosobola kuwulira eddoboozi lya mwana oyo n'otaggulawo. Naye abantu bano abali emabega w'ekikolwa ekyo mutunuulire kye mutadde mu mwana oyo agenda kukula ati? Oba mwana waabwe, oba bazadde be baafa bano ne bamukwata kumukozesa. Omwana omuto, kubanga omwana omuto wajjanga akaaba ekiro ne bw'oba weebase muvaayo buki? Neeraba bojja okuyamba ebbujje ne bakkuba ennyondo. N'omwana bye bamutendese oyo agenda kukula atya? Ne bamuyigiriza kaaba, yogera bw'oti. Akati baganda bange empisa. Abatendeka abo abaana tebatendeka bantu bankya, batendeka emiyaayu. Bw'ojja okusanga nga kkuba akatayimbwa nga teyeesise namu, n'akuyira omunnyange mu maaso nga tajeesise namu, kuba omutima gwakola ki? Gwafa. Temutera okulaba olwaleero abantu bazadde ddala, abo bazadde akwata omwana omuto n'amulikoodinga ng'avuma omuntu.
n'amulikodinga bw'ati ng'avuma omuntu gwavuma musajja mukulu n'amala n'ateeka ku social media. Tutendeka ki? Kyobulaba empisa zaffe zikoze eki? Zisiiwuuse, nvundu mbi. Akati baganda bange, abavubuka basoomoozebwa nnyo n'ekigambo ky'empisa ekibaleetedde buli muze gonna omubi omukyamu, kweyambula, kulaga bitundu byabwe byakyama, kuvuma bantu, kuteeka abantu mu bubbi, abalidde ebisiyaga, abeebagadde ebisolo, buli n'akwata endiga. Bavubuka b'osanga mu ndiga z'abantu, owulira nkoko zo zikaaba, aziriko. Buvubuka bwe biti. Tuyagamba baliko amagini. Amagini ne gakujja mu nnyumba ya nnyoko, ne gakutwala mu mbuzi, n'okwata embuzi zamba nnyo omulirwana. Aliko sheitaani. Lwaki sheitaani tezikutuuza mu lujja lwa taatawo paka lwe bukya? Neera gwe n'osibira mu mbuzi, ku nte, n'osanga omuvubuka n'alaba ente ku ttale gye basibye, n'aleeta akatebe, n'afuna omuguwa n'agisiba, n'alinnya akatebe asobole okugituuka, n'aga nti aliko amagini. Ge gakugamba nti leeta akatebe. Ke lwaki tegakutwala mu nnyanja n'okwata ku ggoonya, oba ne gakutwala mu Games Park n'okwata empologoma ne bakutenda amaki? Naye mutunuulire ebyo byonna ekibireese, abantu ne bagwamu empisa. Nolaba abavubuka banywa ebiyagayaga, banywa enjaga, banywa ebintu ebitategeerekeka, siisa, kubulwa mpisa bye bireese. Ogwo omuze mukyamu. Empisa kasita zifa tuli fena. Ensonga endala nga naatera okumaliriza mu bimu ebisoomooza abavubuka ku mulembe guno, idaati lwaqt, okwonoona ebiki? Abavubuka boonoona nnyo ebiseera mu bintu ebitabayamba. Ani asinga obugagga mu nsi alina ssente mmeka? Buli gundi yasinga obugagga, moroka namba ki eyakafuluma? Abale ennamba ez'akafuluma talinaako wadde omupiira, wadde nezigula omupiira, wabula tumanyi ennamba eyakafuluma neddako efuluma ddi. Okwonoona ebiseera, netugenda netulaba emmoroka z'empaka, netuyimirira ku betingi. Okula, buli gy'okula weeyongera obuvunaanyizibwa. Ojja tuuka mu myaka egy'okunafuwa ng'osumbuwa bantu, kubanga obuvubuka bwo wayonoona ebiseera. Bannange, ebiseera kikulu nnyo nga Allah bw'abirayira mu Qur'ani y'ekitiibwa. Wal asr innal insana lafi khusr. Allah yali alayira omulembe, yali alayira generation, n'aga nti omuntu ali mu kufaafaaganirwa. Naye mwe basinze okufaafaaganirwa obulamu bwabwe be bavubuka. N'agamba Allah, illa alladhina amanu wa amilu salihat, okuggyako abo abakkiriza ebiseera byabwe ne bibagasanga bali mu kukola ebibasembeza eri Allah. Wa amilu salihat, bakola emirimu emirungi. Watawasaw bilhaq watawasaw bisabr, balamiragana okubeera n'amazima n'okubeera abagumiikiriza. Kyovulaba Imaamu Shaafi yagamba nti senga Allah yasse essuula eyo yokka n'atassaayo ndala yalibadde etumalira olw'obukulu obugirimu. Kati abavubuka boonoona nnyo ebiki? Ebiseera ne bibagendako, bali mu bintuntu ebitagasa. Kutambula genda gindi, kunoonya ndongo, kunoonya kiraabu esingamu ennyimba. Bw'ogenda wali mu bantu abeerenga ennateete ku mabiito, abeerenga bavubuka, y'omukadde ng'ayagalawo kyalenge ki?
mabeere gonna gamugwagwadda galinga sitokisi nga werojja ogula oyo naye era osangawo bavubuka daba ebiseera bye bonoonye. Tumala ebiseera mu betingi, ne tumala ebiseera mu kkuba olwali, ne tumala ebiseera mu kubala abasambi b'akapiira ne ssente ze bafuna, ne tumala ebiseera mu kulaba emmotoka z'empaka. Naye okula ate oluvaawo nga mwegomba bavubuka bannammwe abalina kye bakozeemu. Bwe muba temubeegombye ne mutandikira obbakwatibwa ensaalwa. Tomala budde ebiseera bitwale nti bwe bulamu bwo. Buli kiseera ekikuyitako oyonoona obulamu bwo. Kyovulaba omusajja omu omutontomi ayitibwa Abul Atahiya yagaa nti inna shababa walfaragha waljidda mafsadatun ayu mafsada. Yagaa nti obuvubuka n'emirembe, okumala ebiseera omuntu nga takola talina kimufuula bize, waljidda n'obugagga yendwadde eyonoonya abantu mu nsi. Teriyo kisinga ekyo kwonoona abantu. Ashababu obuki? Obuvubuka. Walfaragha n'obutakola. Muntu ali awo alina obudde buwanvu talina kimufuula bize, kubanga buli wobeeraawo nga tolina kikufuula bize emize mingi gikujjira. Kati nkole kino, kati ngende gindi, n'ojjayo essimu, oli awo otudde n'olowooza bulowooza. Lwaki sikubira ku Mariyamu bwe twatula naye ssini yaffe n'okuba tusinkane egindi, kubanga toli bize. Kati kyava yagamba Abul Atahiya nti inna shababu obuvubuka bwennyini bulwadde. Obuvubuka bwolimu bulwadde. Walfaragha n'obutakolanga olina ebiseera byoyonoona. Waljidda n'obugagga. Kyobolaba olwaleero omulembe guno Allah yagukyusa naawe abavubuka ssente. Osuubira ki ekiddako? Buba bwononefu. Asobola okugula enjaga, asobola okukusa buli kyayagala. Kakati abavubuka bwe baafuna ku ssente bw'osanga ku nnyonyi bagenda China, ekitali kibi okusuubula. Naye senga ebyo omuvubuka aba nabyo, ye muvubuka yalina ebiseera by'okwonoona ne ssente azikola ki? Azirina. Teriiyo kiba kiddako wabula okwonooneka oba okwonoona. Kiringa mulembe bakyala kubawa ssente ne babeera nga be bazirina, be bazikontrolinga. Ekyo kitegeeza mulembe kwonooneka. Ntegerekisi olwaleero be bazikola era be bazisinza abaki? Abaami. Bakyagambwako. Omugambako ng'alina miliyoni ze, ng'alina poloti, yenyoola. Kaakati kyava yagamba Abul Atahiya nti obuvubuka bulwadde, okubeera n'ebiseera ebyokwonoona n'okubeeramu n'akaki? N'akasente, mafsada. Ebyo byebyonoonye. Kale idaatul waqti mu byeba nkwegayirira naddala mu buvubuka bw'olimu obutonoona biki? Ebiseera bikoleremu ebigenda okukugasa. Waliwo emyaka gyojja okutuuka nga tokyasobola na kukola, nga n'abaagala okukukozesa bakutya. Ate abavubuka be balina emirimu, be balina kampuni, ozze osaba omuli baga muzeeyi nedda. Bw'oba olinayo atirisiti mutabani wo olwotuleetera. Muzeeyi tunaakucunga tutya, gw'oli taata. Akati gweosobola okwetikka. Bintu ebyaffe wano mu kampuni by'amaanyi, oyagala tufiirako wano. Gaga genda. Kubanga wayonoona ebiseera mu buvubuka n'otakoleramu kigenda kugasa bukadde bwo. Bannaye obuvubuka tetwonoona biseera. Mu bimu ebitusoomooza ennyo kwe kwonoona ebiseera mu bintu ebitalina makulu. Ebitalina makulu bye tuwadde ebiseera. Oli n'atuula awo munna akola
atudde ku mulimu gwanyumya kitu kyakabenji ate oluvaamu mugamvaayo ebbiri ezintwala senga wagenze n'okola n'otamala budde akati okwonoona ebiseera abantu basiiba ku social media buli kiseera yabeera online n'omubuuza omulimu gwakola online ever ku commenting ate mu bubi baganda bange ebiseera bye munuuna nga muwandiika ebigambo ebyo ebyobusagwa Allah agenda bibabuuzaako Allah agenda tubuuza ku biseera kubanga gwe omuntu oli kiseera mu duniya oli mu kiseera era we wali ojja mu nsi wajjiramu biseera okufaako kulina ekiseera n'okukulako kulina ekiki ekiseera faayo nnyo okulaba nga toyonoona biseera biseera Allah birayira mu Qur'an wallayli idha yaghsha wannahari idha tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal-untha wadduha ibiseera Allah byogerako mu Qur'an olw'obukulu bwaki bwabyo neera baffe bwe tubyonoona budde ne bukuyitako nga toyina kyogasibwa tolese adhikari tukutte Qur'ani tolina kikugasizza mu ddiini ate ne duniya togizimbye wabula n'oyonoona ebiki ebiseera kyensembezaayo ddala mu bisoomooza abavubuka al-aadatu sirriya masturbation ayinoonya abavubuka n'osanga omuvubuka obulamu bwe obw'ekivubuka bwonna kasabbuuni n'akwata omufaliso mwasula n'amukubamu ekituli baganda bange ekyo kyakabenji obwo bulwadde obutagenda kukuvaako obulamu bwo buyinza n'okukugaana okuwasa ntegerekisi kakati masturbation ayonoonye nnyo abavubuka obulamu bwabwe abamu abafuula ng'abalwadde ba siriimu abamu ne batuuka n'okuwasanga talaba kunyumirwa kwalina mu mukyala era bw'osanga awasiza omukyala n'atuula mu ddiiro ku TV mukyala ali eri mu bikunta ali ku TV saawa 9 ali ku remote waliwo omukyala omu nali nnyo mu nsonga zaabwe naye nga bba yali akozesa al-aadatu sirriya masturbation n'awasa omukyala naye nga teyegatta naye okumanya bannaye mutunulire sitaani obubi obuli masturbation yagendanga mu ddiiro omwami ng'omukyala ali mu buliri neyeezanyisa ebitundu bye ebyekyama mu ddiiro mu maka naye nga tayagala kwegatta na mukyala oli ali mu ddiiro yeezanyisa ebitundu ebyekyama omukyala n'akivumbula nanga sheekhe nkoze nti mubuuliridde agaanye n'amumpa ku ssimu nenjogera naye ne tusisinkana naye ng'agamba alabira awo kuba yakikola ki yakimanyiira olwaleero ndowooza mulaba eddagala olwaleero bye batunda bannaye abakozesa ku masturbation muze obulamu bwammwe mukole bwe muti baganda bange hadhihi al-aada embeera gye mulaba gye mwetuusaako eyo noona obulamu bwammwe obw'ekivubuka osanga abaana abawala naddala bano bandikubyeyo simanyi ndi Dubai abo bansula simanyi ku deeka babuyita buki ebyo deekaani space ki bed space bagula ebyo ebiringa ebitundu by'abasajja lwaki otuuka mu mbeera eyo lwaki tofumbirwa lwaki toddeewamu ku butaka naye n'agula ebintu ebyefaananiriza ebyo n'abyeyambisanga ekiro mutunulire embeera bwetuusiza abavubuka kubanga emyaka gy'olimu gya buvubuka gyetaaga omuntu wabula osazeewo oba n'ogenda n'ofuna omunwe gw'ettooke osanga mu masomero naddala galimu abaana abawala nga gyemize gye balina mwana omuwala abeera ku muwala munne kye bayita ishaq mu luzungu kyeki
ani Zibians. Naye waliwo kiri kyenjagala ekyo kitegeeza omwana abeera ne muwala munne ntegerekisi. Naye waliwo abawala kye bakola kyogere ntya mu luzungu ya rabbi nga kinziruseeko. Abaana bakikozesa abawala era nabo batuuka mu kufumbirwa eyo nga bafumbiddwa nga tayagala kwegatta na musajja. Era bw'oba toliiwo emisana aleeta mikwano gye. Kyobalaba mmwe abawasa mwegendereze abawala abo be muwasizza abato abakyazakyaza balai bannaabwe ng'ate ekiro babasumbuwa okwegatta nabo. Aba tayagala kitonde musajja. Asoma ne gundi agenda kunkyalirako ne basiibaawo emisana bali mu buliri beekozesa. Tunuulira obubonerefu obutuusi. Akati obuvubuka bigezo, obuvubuka bulimu emitawaana minene. Ebyo byonna bye bizadde embeera eyo. Tubalaba temukkirizanga sekisi emu kusula waki wamu. Sanga omwana omuwala yeebase ne muwala munne. No, Busiraamu bwakiziyiza. Ebintu ebivaamu awo bingi. Amufuula munne. Ne bakola buli kyonna kye baali badde bakola. Niba nefe abatalina mu nsonyi kati bed space omusajja omukulu omuvubuka mu Busiraamu bwo weeba kookya nga wano wabibaseewo muwala atali mwannyoko. Olaba ne bwaba mwannyoko batugamba twawole mu byaki mu byensula. Naye gwe ne weebaka katanda ng'aliyo Zainabu gwali wansi gwe Siraaji olw'okuba mwasisinkana. Temulina musonyi ne weebaka obudde ne bukya. Aye ne bagala twakimanyira tetukirinaako mutawaana. Temukirinaako mutawaana naye wa Allah omutawaana gwe mugenda okufeesinga munene. Eryo zambi. Temusuzaawo abantu kirindi, bano bakazi bano basajja. Baganda bange hadhihi al-aadatu sirriya, embeera eyo eva mu ebyo masturbation, abantu okwekozesa ebitundu byabwe ebyekyama, n'akozesa akasabbuuni ne hejjamu amazzi ne yeekola ebintuntu. Abaana abawala ne beekola ebyo ebintuntu, abamu babigula mu supamaketi n'akigula nga kyafudde omusajja akyeyambisa. Baganda bange haramu obuvubuka bukibi obukoleddemu. Naye mutunulire challenges eziri ku sayidi ey'abavubuka. N'osanga omwana omuwala myaka 21 nga yakajjamu embuto 8. Oyo namufunako nga nkubidde essimu nanga njagala kwenenya eri Allah kunze kiki nanga nseeka nakajjamu embuto 8. Nemubuulira emyaka emeka naga nina emyaka 21. Ninga la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Myaka 21 wakakuulamu embuto 8. Akati ng'ogwa kwoyo ayolesezza imaani n'akakaaya akatamuvaako abaga batuwoowe wallahi ng'omuleeta waka azaala omwana oba oluusi obutazaala kuba baggwamu dda. Sheikh nawasa omuwala mwana muto naye agaanye okuzaala, twakamala emyaka 7. Problem mutunulire gyeva. Bannange abaana abawala mwekuume, abaana abawala mwekuume. Kyobalaba nze mbagamba nnyo oluusi ne munnenya, mbagamba mufumbirwe nga mukyali bato nga temunna facinga problems. Mufumbirwe nga mukyali bato. N'Abaganda bayogera ekigambo bati mukitegeera, baga nti obukulu buwoomya ki? Ttooke. Atali ttooke tawooma mu bukulu. Ettooke lye liwooma nga likuze. Buli kyonna ekitali ttooke kirina kubeera mu buto bwakyo. Bukulu buwoomya ttooke.
naye gwe noyagala myaka 37 tonnafumbirwa ozze ofumbiddwa buli kiseera stress n'ebizibu byange ndabyerabye ennaku mu nsi muno owa myaka 37 eyakafumbirwa kivula mbaga mufumbirwe nga mukyali naye ne mubitabiteekako mulamwa naye nga n'abaganda baali bagezi nti obukulu buwoomya ttooke lyeriwooma lyokka nga likuze mufumbirwe nga mukyali temuli matooke temuli maki matooke gegawooma nga gakuze makumbi ndeka naye maliriza ebigambo byange njogera ku bizibu ebiri mu bavubuka bannaye ebintu ebiri mu bavubuka bingi naye njagala mufune ekyakweka obuvubuka buzadde emize miki mingi nnyo 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 abali ebisiyaga bintu bingi kale omusomo guno gwe tugenda okutambuliramu mu nnaku Allah zanaaba atusobozesezza biidhinillah njagala kufundikira essimu yange ekituufu baginsiseeko ne bagidda waliwo abanoonya siri ku ssimu essimu yange abayaaye baginsiseeko mu mmotoka ne bagitwala kuliko ebintu byange ebyomuwendo information y'abantu emisomo gyange yonna ne bagitwala naye nga abakoleera era bavubuka omuntu okujja bwati mu jjaamu n'asike essimu mu mmotoka tosobola kuva mu moroka omugobe n'ayingira mu kisaalu ogendeyo omukole ki naye insha allah nja kumufuna mu bbanga eritali lyewala lwakuba yankosezza ebintu byange ye essimu nja kugifuna naye ye nteeka nayo okumufuna bwe naaba nkyali mulamu kuba abantu ngaabo beetaaga bafuna ekyokulabirako eri bannaabwe olaba omuntu munnaddiini ayambadde busiraafu nojja n'omunyaga noyagala omusomera edduwa yazinebakadde duwa gye bayita zungana abeere mu bulamu nga talina kyagenda kufunamu kuba nakyo nkisobola nimuteekako edduwa gyasobola okutambulirako obulamu bw'eppaka bwaliva mu nsi muno nga tafunyemu wadde essanyu n'emirembe nyaga otya omuntu ebintu bye byonna ebyomuwendo ebiriku simu yange yeofiisi simu yange yekyalite simu yange yeddaawa yange buli kintu kyonna ekyomuwendo kiri okwo information gy'abantu nina ebintu by'abantu bingi abamu balinako amalambe gaabwe kintu ekinterekere naye byonna n'obinyaga n'obibba naye allah ajja kukumpa era nja kukufuna ate nno nabadde nva mu safaari mbaali aye ne banziba nga ntuuse n'ewange ebusegawo no kyengera mu kagundi mu katoogo ako ngenda kukunoonya allah ajja kukumpa biidhinillah olw'obuyinza bwani bwa allah so awadde banoonya ku masimu obuzibu bwange buli awo ndi ku ssimu kosobola okunfunira ya MTN yokka mu kiseera kino eri bweneebezeeko ntusaza layini ekikulu babba essimu ng'ezo ayi n'asooka azikolerako ki ebikyamu n'akubirako nga afererako oluusi ne bakunoonyaga nti simu yo yattirako omuntu agibbaawo n'akola vulugu kuba kati bwaginyaga ekiro okukubira abasimanyi bano bagiblokinga ebiki biki taabu eri awo information eri awo nnene niye oluva bagikolerako ebintu batiddeko omuntu banyagiddeko oluvaawo nga bakunoonya kyessimu yo yatta omuki naye nga tolina nekyomanyi so tusaba allah atukuume ate aleme tugezesa na bigezo biyinza tuviiramu miki mitawana naye ekinjogeza ekyo nti waliwo abatunoonya ku masimu nga tebatulaba mugakubako purobulemu eri awo naye tusaba allah subhanahu wataala atukyusizeemu era atusikizeemu ekisinga buki bulungi biidhinillah nekyensembyayo kya muganda waffe abakwatira ddaawo eno aba SKM ziri mu ddaawo mubayambeko ku kamera babuzaayo sente nali mmanyi baganda baffe abali Sweden nga nabakwasa omulimu guno nti bali guggusa naye banyegako awo ebiseera bitono ne bakivaako
tubasaba nti bintu bifaanaganako bwe biti ebyaddaawa tubiteekeko amaanyi mubakwatireko nga muyita ku ssimu ezo aba SK muziri mu ddaawa bagule kamera bagifune kamera zino ze zikola omulimu ogwe mulaba kubanga essimu ezo zirina ebizibu biki bingi naye bwoli bwateekawo kamera nga bwe mulaba baganda baffe bana bafulaya ekuuma ebintu bingi naye kati essimu oba otaddewo oli naakuba nebivaako oluusi nga nebyotaddewo essimu si y'amaanyi ntegerekisi kale tubayambeko biidhinillah tubafunire kamera aba SK tulabe okulaba nga ddaawa yaffe etambula buki etambula bulungi n'ekirala kyenjagala okusembyayo nti abantu abayambako ku baganda baffe okubatuusaako ebintu bya ddaawa bwe muba mumaze okubifuna nga babibawadde mubikozesa ebintu by'obuki by'obusiraamu bantu bakugulidde kamera ng'ekola ddaawa gikozese mu ddaawa kuyambako buki busiraamu waliwo be nasika nabo omuguwa emabega naye namaze ne mbasonyiwa sijja kwogera kitongole ekyo wabula abawulidde beetegedde bintu wetuba nze nteekayo obudde bwange ne mbasabira ebintu siina kyembyagalamu wadde ekikumi saagala biyamba mmwe naye mubikozese mu busiraamu ate muleme kwefuula b'amalala mubikozese mu buki mu busiraamu kibi abantu okulaba nti bakoze ekintu kya busiraamu ate muli mukifuula bizinesi kibi sitegeeza bano abazze okurekoodinga naye waliwo kijja kundeetera obutakolanga kyembadde nkola emabega naye mubikozese mu busiraamu babibawadde mubikozese mu buki busiraamu so mbasaba nti tuyambeko ku bantu bano abaddaawa era tubeebaza abatulikodingira emisomo gino okuviira ddala ku baganda baffe abali mu Furaya Zira Media aba Shukra Ndaawa Center aba SK Muziri mu ddaawa aba Umma Uganda wano Umma Uganda n'ebitongole byonna ebitukwatira emisomo ebyobusiraamu ndowooza mulaba abavubuka bano kye bakola kati abavubuka abo babumaze mu ki mu ddaawa obubwo obumaze mu ki ekikukaddiisizza envi kiki mumezza abakyala buli kika kya mukyala kubanga amaanyi mugakola ki naye afe tumale obudde mu ddaawa biseera byo bimale mu ddaawa mukuweereza obusiraamu bimale mu ddaawa aji kibuli weebaze Allah okuba nti okaddiye bwotyo ngaoli kukuweereza busiraamu awo laba kaddi bwe batyo ngaali ku birala ali ku birala yakulira ennyimba eziri ku byalo yakulira ekiki buli ekijja omusajja mukulu gwe tulinawo yasumika olubugo n'olutegera bulungi weebaze Allah okubanga oweereza buki busiraamu kusaba Allah asiime byonna bye tukola nga tubikola nga bidde eri obuki eri obusiraamu kkirize nkomyawo saagala kwongerako kirala saba Allah atutebenkeze bulungi ate tukuume emirembe ebigenda mu ggwanga mubiraba mukuume emiki emirembe naddala ffe abasiraamu olaba awali okwekalakaasa togendawo tobeera mu abo bakubamu muliro abasajja bano balina tageti eri abasiraamu boolaba nti beekalakaasizza gindi togenda nayo bajja kulaba ng'oyitawo ne bodaboda booti kamera zikubake nga zibaka musiraamu wallahi bajja kukukwata bakube nti ku lunaku olwo wali ogenda gindi era wagenda egindi n'okuba omuki omuliro mu bantu mukuume emirembe ffe tuli ba mirembe twagala kusinza Allah waffe kukuuma mirembe mu nsi yaffe tetulina kye twagala mu kutabangula kiki gwanga wabula ffe tukuume emiki emirembe bajja kukwata bakuyise bubi ntegerekisi enkwata eyo n'eya Peter zaawukana ekyo kimanye kati tugezeeko okulaba nga ffe tuli kaaba tusabe Allah tuwe bulungi mu mbeera yonna ne bino ebintu ebyekanamye tuteeke Allah tumusabe ajja tuleetera Allah embeera Allah yakaka bujja kukyenkya ng'embeera ekoze ki eteredde naye tetwerabira omutonzi waffe ali waggulu naffe Allah tukuume emiki emirembe temwetaba mu buvuyo bwonna
bulimu kutabangula ggwanga naddala abavubuka tokuma bipiira tokuma bantu muliro tokola biki beera mu kiseera ng'olika osobole okuwangaala mu nsi ng'olinamu emiki subhanaka allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh